abajali tebategeera. We need to restructure the campaign. Egenda maso n'okutembeta. Era mu nnyonyi bakugamba even if you were regular traveler, listen to instructions. Hey, attention please. Akawala ne kajja ne kababuulira bwoti wanne ennyonyi bw'etabuka okola bwoti bw'okola kibasobola okugabaga even please the regular travelers listen. Kakati any function that would organize at this time, the first people to address the gathering would be health workers. Abavayo kutegeeza ngabogamba nti in a situation of terrorism nga temunagenda mu area mbwazi zisooka sniffer dogs. Olinga ngamba kye kividdeko n'abantu okusuula ennanga. Nti bantu tebali mu interested to reduce the figures. Balwanye koye hoyima ne balwane hoyima until noyogera mu bantu kisajja gwe kyenalabye. The only thing about you that I can take musajja ali handsome and they batola handsome man talina kyamagezi kiri mu mutwe gwe. How can you get the audacity of telling people nti ekifo kyetugadde mulimu omwana yavudde Kongo n'ayingira mu ngera akayiba akwatanga bakwate yayiseewa musota okujja Kongo okuve Kongo emisajja mmwe lwaki oddira entwe ye nalabye n'ogiteeka ku TV. You are stupid, you are an idiot. Nida tamalo olulimi lukyama kubanga bye bakola ffenna bitulumya nti bo balowooza nti wajja kubeerawo another lockdown. Another lockdown. When you hear lockdown, you don't know. They must supply food again. This is intended to force people to riot. Let Museveni take that option of a lockdown and see. Bajagana. Kubanga omukazi eyanobye ewuwo n'agenda. You must use a different approach. N'omukazi gw'okwana obukwanyi banjawulo. Olio jamugamba nti bw'okoma nkugulira emmotoka nti ogenda kukola jija nti haje ekyeto kinini. Ngenda kuwa hijja. Ekyo kyakulema dda. Ekya hijja. Ekyakulema. Kakati ate ono omuwala omuto. Kakati Ugandans era mbagamba. Bategedde lockdown kiki? Nti amatamu agabasuubiza tewali akwatiddwa. Emmere gye baateekamu ettaka n'obuwunga eyaponye tewali akwatiddwa. For sabotage. Abamwe bagamba. Kati okujjako nga ministry yonna ogikobe ya health. You bring new people. You get new fresh funds. Where do you get fresh funds? Now, tell your government gye bajja kuwola sente at a large scale ngebula emyezi 6. Bwe bagiwangula abaddako bayinza okugamba World Bank tujja kusasula. Your money was purposed to help the man. Mukulumene nafa abantu tulina emputu tebayinza kukaka kwambala masking ogenda kutambula. Nti kasita part one way. Ne mask tebazikiriza abantu. Kubanga you have lost credibility. The ministry has lost credibility. Unless you overhaul the ministry, no funa structure with the different people. Ogule kye mukyala sesiri ogole okyogamba nti amasinzo bagate abantu basabe. Amasinzizo gali bwegati. Nti bantu bayinza kuta amasinzizo. Amasinzizo nago bakagula bano. Naye mulimu be batawa. N'amasinzizo nago ne samoni bazigula. Mulimu be batawa. Kakati bw'oddira amasinzo n'ogagula pastor gwe bataaguze agenda kuguza sente za COVID. Kitawo kiba kiyise. Nti ba Bobi Wine babagula bali under their armpit. They are not operating as an opposition. I'm doing more work to the public than Bobi Wine or any opposition leader because they avoid issues that concern their masters. Mukumirundi obago okkirizibwa okujja ku mpewo ez'enjawulo kubanga tulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde embaali yagambye okugenda ku mpewo n'ekyo ekyembaali president akitegeere. You see nze neewuunya Attorney General yalagawo naye Museveni gaaboneebone toyinza kuleeta Attorney General musuubuzi byalwanga ize musuubuzi. Ask him about supplying food to Uganda Airlines. Mukulu Byaruhanga. Yes, he's a businessman. Ask Byaruhanga what's the cost of supplying a plate to Uganda Airlines. Ebyabimanyi. Is one of the dealers there. Naye bino ebintu tabimanyi musuubuzi. Yandikoze eki? Anti kankubuulire. Bobi Wine akulimba. Kubanga avaayo okujja okwogera ensonga ez'enjawulo poliisi neyiga. What case does Bobi Wine have? Oyinza otya okugamba nti ngeze ku TVI okwogererako ne baŋŋaana. Is it a government media?
yabwananyini and you could find out nti yanandala mafabi era bamuga nti gwekana. What Bobi Wine wants is to be in Mbale abantu bakuŋŋaane omukube tiya gasi. Bobi Wine afunamu n'abakuba tiya gasi. Yes, initially nalabyo for the first time omulamuzi w'Embale musajja mugezi yabikubye byabufuzi paka kwa biwolo. Yes, kuba bya busiru kati ekyo mulamuzi yagambye this is a human rights case. Yes, under the constitution omusango gwa human rights teguyimirira. Yes, that's true. Human rights is ani. Do you have a right to speak on my radio station tomorrow? N'omusajja ajja kuwaba nakwanye mukamirundi n'agaana. Is a right. Omulamuzi ono eyagubadde emitambo ogamba otya tulinde Museveni gwalina y'Embale tulinde ogamba otya nti covid paka lwana gwa yategedde abasiru n'abawa ekyobusiru kyabwe. If you ask a foolish question you get a foolish answer. Omulamuzi mugezi nnyo yalabye busiru kubanga yali bavumye n'obavuma. Where does Bobi Wine tawaaba kumugaana kukuba nkuŋŋaana awaaba kumugaana kwogerera ku leedi eddembe mukulumiru ya gavumenti agende ku UBC ya gavumenti bwembanga zikanyiza n'omuntu Kyagulanyi n'aba opposition bonna babadde mu parliament. How much money did they allocate to UBC? Did they raise a finger nga UBC sente zippa? UBC ebadde deni y'obusiivuzi nga bwe bateekayo sente bwe bazibba bateekayo. UBC yagaanako Dr. Kanokiza Besigye okwogerako. Yes, he has a right. Ate nga TV ya ggwanga. It is a government institution. Era ekyo ono omusajja w'electoral commission kibumutendera. These people would sit down. Sente baba why? Give that money to me. You call the aspiring candidates. Radio tuyina mmeka? Ziri mbisatu plus. Ono gumwaleeta minisita wa information. Bamuleeta poliisi mwalaali awo ali ku beauty contest. Madam Joyce n'aba. Talina idea ne. Omukyala yasoma mawulire. Munnamawulire. Anti bamuleeta. Ekifo kyalimu akifiitingamu. Bakuleetera omuntu who is overwhelmed. Amwe minisita bamuwa n'omudaali ng'akyali mu poliisi. Namuwa omudaali wakola ki? Kakati kankubuulire fe abaasoma. There would be by now a team kubanga broadcasters balina chairman waabwe Kaliisa. Mr. King. Yes. It would be the electoral commission to sit with Kaliisa ne muteesa modalities. Are these people coming for free? Era ne muteekawo an inter-party group eriko electoral commission which is supposed to be neutral never members ba broadcasters where you petition. You don't need to walk all the way to Mbale. If you have an organization ekigatta ba broadcasters ne bannanyini mikutu you wouldn't net the simusango awaaba kumugaana genda ku leediyo gyerowooza nti yanandala mafaabi tanna waaba ku Bobi Wine si musiru oyo omwana mwenda okuva lwe yajoininga Bobi Wine the balance of forces njiraba Bobi Wine togambanga mu muntu nti mirundi musiru nga nayogerera president emyaka 14 ngawuliriza bigambo cannot be nti bifuru toyinza kugamba nti mwenda musiru president Kagame tayinza kukkiriza basiru abakuyita omulalo bebala. Yes. Toyinza kugamba nti omusajja amaanyi gabadde oyo omwana gabadde abakolera nabaga muyitidde kunze n'oluzungu ebiwandiiko byemutwalayo temulina luzungu lubiwandiika. Yes. Ekitegeeza nti if mwenda joins, if mirundi joins, you can see the balance. Nti ebintu byonna ebyamawulire bye babadde bawandiika ku covid ku kiba minisita boogedde tebikyalimu si be baali babiwandiika. Ono omwogezi wa ministry ya health talina kapasite ya mwenda. Kakati when mwenda left n'alaga ewa Bobi Wine kuba yabagamba tinze ekintu tewa Bobi Wine tumanyiganye is young like me temusiima n'abagamba mulowooza mugenda kumalako emyaka emeka kaŋŋende ekyokubiri ngenza kukaminga abavubuka bali when they take a power baleme kubeera violent naye mmwe okujjako nga mumpandikidde olaba yagamba ne president amuwandikire written apology nga president yetondera mwenda bwekagamba okuddamu bakolera you need a written apology ngandula abadde waama abadde abakolera. That's why bayagala okuba nze nga bakanneeyambisa ne tugwa ddulo twagwa ddulo amubrainy reason saagala sente nva mu famire nsikozesebwa kuba nze nkimanyi nti waliwo ekiseera kino kyongereko oli arrogant olumbe lw'omugagga lwotegeera nti terukyali mu mpombo
waliwo omusajja wotegeera ng'ogenze mukuula bukuuzi takyasobola kuzaala mbamanyi bwemudisooyinga abantu kusasira abeera kusasira nga mumubbiramu Bobi Wine yennyini mumwamweretera mumubbiremu sente za Museveni kati nasanyuse nnyo nayogera nembagamba nti omusajja ono gundi basajja mivule avuma Museveni by transferred anger basajja mivule mafia ye emutuusizaawo emugobye ku kaboozi bamuwadde bamuwe bagambye ejjumba ya milioni 8 bamuwe tunatambulira awo bagambye nga ne Buganda yagala jet kumutwe anasobola no omwana oyo yakolanga ku kaboozi basajja mivule ne mumuwana nibagenda Maria Kiwanuka namugoba nagenda ne bakola ekibiina kyabwe ne Bwanika koze Bwanika musege Bwanika bwabano kakati bwe kye bakola ogamba Bwanika omusajja ayina oyo Bwanika manifesto kyasinze Bwanika asooka atunyonyole sente president zebawa ne Sembegu ya project eriwa yetaga kutwala oyitasana kugira mu bantu kakati bwe bagenda n'oyo omuvubuka musajja watu nagamba kamfuke public relations wani ne bakola omusomo kuba Bwanika abibbiramu ndeete South Africa ndeetawa kati bakola omusomo Kabusenga yali takkiriza akubye n'ennadi zinagiteeka wali Kabusenga yali tayinza musomo ogwo what they did baga nti sente bababbye wabula did not pursue Bwanika bapasuwinga ono kubanga Bwanika waabwe kakati bwe bapasuwinga ono omwana ne bamunoonya bamusibe ng'amabanja gamulimulako bwega akulo gwe bakozesa akwate owa miso mu nnaku 3 abali akasasiro akwate kuwa miso mu nnaku 3 tekiri ku bageni 3 days nga kye kimusuula kasasiro naye mu nnaku ezi abali kasasiro mumuyina amaanyi ag'enjawulo agalisa omuntu kasasiro mugejjewa tugalina kasoba nga goli musaidi entuufu kakati omwana oyo kasajja mivulo ono Kaliisa n'amuwa omulimu omusajja oyo wendabeera ku NBS ng'asulamu nga bamunoonya asulamu kati balabanga Kaliisa yali epiiti libulo Kaliisa nga kuba naye bamukozesako mu State House ne bamusuula Kaliisa ekyamusuula ku nze namulabula n'agaana nemugamba bava kusingana president kati abagambye nti mugende muwaabe bo tebakitegedde kati bajja kutiisa nemugamba nezo 10 billion zasoosebwanga tokwata ku ssente bwozikwata katwawukanye Kaliisa nalooza nsaaga nemukwata mu ngalo n'enfuluma buga pulogulamu evuddewo bonga bamugambye nti ajja nti basobola nedda nzisina ekisikuwa my destination is to make my own TV era erimu offing by the time we have elections yakuba ewedde nateza mwenye kusigala nga nziriko kakati nze na pulogulamu gyengona omwana oyo bw'abeera awo Kaliisa yamuwa kyalya asulana mu NBS ne bafumba Museveni ti NBS ekuba ne bamufungulako biliyoni ezi nti bagenda kukola babaliyeko bagenda kukola TV ne bakwata ne Muwanga ne mugaa nti nze abo mbamanyi basooka banno naye tobamanyi nze mafi yange manyi bagenda kuwa bukadde 10 buli mwezi nga babujjawo tanti zingenda okubeera manaja konze kale naye begendereze kakati Muwanga ng'asala amagezi ye Muwanga tamanyi nti gurupu eno yamwetooloola dda mukimanyi ti sente zonna zemwasondera Muwanga bazibba abeefuula nti baze kuyamba Muwanga sente bazimubbako ezange ze zaatuuka esinga obunyi Muwanga bazimubbako asigaze ebbanja kakati Muwanga asala amagezi abawandiikira ebbaluwa bamugambye fe okutandika okukuwa 10 million ezisooka wandika ebbaluwa ng'olizayininga mu NBS Muwanga n'awandiika ebbaluwa teyagiwa Kaliisa bo be baagiwa Kaliisa bana ate yali asaba omulimu bagitwala okugiwa omukulu tuba tumaze lwali na lwakubiri Kaliisa nga atuyita mirundi ono takyaliwo sitiwo ono omwana atuddewo Azibwe Bashir ono ye agenze mu byabufuzi bye kakati Muwanga limendi muzeyi Muwanga olwawandiika ebbaluwa n'agitwala mu bali kate bali ne bagizaayo eri anti bamunoonya adde ku street yenkuba yaabwe golooza n'abantu
si bantu bano si bantu. These are not human beings. That's why they do things beyond human immigration. Nti mutembategeera nze mbamanyi kakati muwanga ava mu NBS eri project ya TV yaliyo. Project ya TV teyaliyo. Muwanga afuuka jobless. Do you believe muwanga yali akadokola wa Balamu? Muwanga level ya Balamu. Media tebaka ekyo. Media tebaka ekyo. Ono atebe bakulwanyisiza ate ije kikundi yabo tumaze omulwanyisa somanyi mu new nalinja kubatta kati basajja kitube ky'obujozi bagambe nti akasajja bakubye mutandi wakajiji yeba kakubye kana kasirongo am introducing a new staff gonkozese bwe ndalaba ngo ina stocks enjulifu ogende wa pike of camera nanda we yinzo kuba yali enjulifu gonkozese orobasajja mivule muzeya kyusa kya kati basajja mivule neche bamukola basajja mivule akyusa kya katanga wagenda gye bamugamba okulipotinga bamukwatira ku gate bamufiiriza akabozi bamubonyabonyeza bamutaddeko sente NBS bamugobezaayo n'omulimu gwe bamuwadde teguliyo gundi yamukwata gundi ani Gasumba Frank Gashumba sise muka Uganda nabeera naye kati ekibi ekiriwo nzize nkiwandiika nti bambabazi nakiwandika mu katabo kange nti I have a different view about people like Mbabazi, people like Besigye, those who are fallen out with the president. Bakyali tebamanyi nti mafiye bakuba bwemala okukuba mbw ate ogikolere nkubani nkwasa omutwe kubani nkuttirawo tetuli ku nsi mu kabuli ne mu ggulu. We can only meet in a mass grave, we can only meet in the prisoner cell, we can only meet on a flight which I cannot tetuli nkulabagana omwatta munne kakati kayihula namusanga akankana ekyo kyekyalemi kayihula namusanga akankana bwati wuwe kayihula nga kankana kani muzeyi tuyititumi izoti muzeyi olunaku omuko netumukunde tebanatwala sente za security cameras nga bakusuula waawo bolukwata sente kati tubaagala basajja mmwe ate tunaaba babinga mu muli balungi tuli balungi mirimu twagala ku mukooyo naye ajje kulala ayogere twagala kugundi kutumwebaze naye ajje ayogere twagala akasajja kana akali mu new vision nako kajje kwogere waliwo ekiseera defender lwavaayo najja asikowalinga ati yomukwano atujoganga bujuzi bajje bateebeko bajje bayingireko babalabi bwe babaleeta twagala kondaleba okuteesa naye alebe kubeera nga semba bule tumwagala katambuleko Uganda yonna wali omulabyeko ye twagala kati badefenda bajje kugundi kuntabe mu box bajjeko nabo ulabe bwe babaleeta nga badduka. What this is what they have created for themselves. Musajja ono mivule akyasigaze erinnya lye lya mivule oba yeewunzise kati basajja mivule oba yeewunzise oba teyeewunzise. Me am happy with the president. Nti President Museveni I usually tell him you are suffering from transferred anger si gwobikola naye buli gwe bakubye alowooza ti Museveni yamukubye okujjako nze naliwo two times kyova simuvaako kakati oba yakutte basajja bimwefule nawulidde biliyoni 4 ntono basajja mivule asaana biliyoni 10 bwenavumanga gavumenti nga bamukwata bukwasinsimbi si buli anaavumanga gavumenti. You are creating trouble, you have created trouble for me. Are you not a human being? Omanyi bye nafiirwa gwe nakalireko kyalenganga mu Europe nga president yabagamba whenever you want money mirundi nyina kyenkumanyeko nganze omu netusinkana mu lifuti ne mutaano wa Kajiji n'abo abaana abo netusinkana mu lifuti mulimu omulambo ogufuluma yabwe emyaka 7 siddanga mu bbala newenda nakalaba tumwebase ku TV yange nga ndikuba nenjasa tozimaleewo nja zimalawo saagala balabako ndio kubanga abantu tuyina okubalabako nga badduka obanga babookya ebipiira ekibuzo kye they cannot avoid bakuliyeteze nnyo anga bajooza abantu bangi humiliated people basobola n'okukola political party if not Museveni. The biggest challenge Museveni has is to bring these people back okubaza nti otafiire naga nti kuteesa njanjo otafiire yali munsiko tekuteesa mujoga naddulya mujoga noga nti muhwezi yene bamubane bamuteeka wali kakati tukaunta tumukunde you need muhwezi
to counter ebyo ebiriwo you need to gundi soma magazine yange eriwo kati nkugamba ti team president needs a media team nokwata omusajja nga Seruga alina a master's degree n'omuteeka ku kabinkano onajoga yasoma ki kandi wasoma ki ekikujogesa abantu ekitujogesa abantu yatuwasa twali fela nababuuza nti owaayi bwowasa muwala wa Kazimba bamuyita bate Kazimba oba wasiza kanisa fena twali mperekeza fena yatuwasa oli doctor so therefore ebizibu ebyo byebiriwo nti siina kyesibawandiikidde kano nkatadde ku bbali buno buno abumaze naye kano nakawandiika ddi nakawandiika authored by Tamale Mirundi Sunday 5th March 2020 at my residence at Zana, completed at 4:30 p.m. This is Matabid Day. The Matabid Day has been celebrated under quarantine due to coronavirus. Watch out for the future, but because don't let me. Kano. Akutagana kawandiika dde. Kakati nenkulaga kano. Kano nakawandika ennaku z'omwezi. It was Easter. Ngoli masala. Yes. Abala bamukudigida kwa Easter. Gwe todigida. Easter yali woddi. Nga tugenda mu kaluka 2:11. Tugenda mu kaluka 2:11 ho kwolo batuvuma erubaga ne bavuma president aleeta omusika ne bavuma ani. Kyali kikyama okumulaga omusika. Tulaga omusika. Ne bagamba Museveni abalaga omusika. Museveni alina otulaga omusika. Buli kyanga president Museveni akozenga Besigye bwe yakoze. Ne mbaanukula. Where religious leaders can have change. Ne bagamba nti bannaddiini ba Uganda tebalinamu nga mutunda ekkanisa olina agamba nti Papa akomawo. Ne bagamba nti limits of religious leaders. There has always been a conflict between religious leaders and politicians and state organizations. In my opinion, religious leaders can only involve themselves in politics when politicians fail to play their roles properly. Politics is like boxing. Yes, it's like boxing. The coach throws in the towel to save a player who is no longer able to make rational judgments. The religious leader therefore can come in case of a political statement. But when they do, they must follow the principles of politics. The church should come in where the government undermines its interests, not to support the opposition. For example, if the government is biased against another faith, like the Amin regime, where convert sanctions were against non-Muslims, where some religious leaders were banned, or in Burundi where seminaries were abolished and prayer was restricted. This is where the religious leaders come into battle, to battle the state. In such cases, the church is free to fight back. The church can also fight a government that neglects its responsibilities, like ensuring peace, controlling the army and parliament, undermining state institutions. Therefore, religious leaders can venture into politics only when the following situation prevails, where a bad government threatens the survival of the churches or religious interests. In China, the Catholic Church is controlled by the state, and it is the state that appoints bishops and cardinals without the consent of the Vatican. Also, in countries like the former communist countries, where seminaries had been locked and closed as well as seminaries. Number two, where religious leaders are targeted and killed, if the situation is allowed to continue and consolidate itself, this will eventually result into dysfunction of the church. Therefore, under such a situation, the religious leaders must fight back and remove the government. Number three, where the government fails to protect its citizens, this means that the state has abdicated its responsibilities and is no longer state. So organized groups like the church can come in to guide society. Number four, this also happens where soldiers take a power or when the UN comes in to restore order after the government fails. Nenkugamba nti complaints against Museveni. But religious leaders in Kunyonyede, when they intervene,
abalina okuyingirira nga bisobye mu but when they intervene they must follow political principles. Nti omuzikiti bwe guba gukutta omuliro fire brigade eyinza okwerekerwako embizi ne bwe ziba sinifa pigs nga zijje zitya tesobola nti fire brigade ngeze okuzikiza omuliro kyali badde kituufu okujja n'abaserikale abatamidde. As long as you come to in a mosque, observe the rules, don't take advantage of the problems. Lwaki banadini mbagobanyira ddala ku bizibu ebiri mu ggwanga? Nze nabakolera clarification nengamba nti banadini ebintu bye babuuza Museveni bya kisiru. Nabagamba when should Museveni retire? This is a personal opinion. The Constitution of Uganda spells out clearly how leadership in Uganda is acquired and surrendered. The Constitution does not entrust the power to anybody to decide the future of the president to any individual in Uganda. What the Constitution says clearly is that a president can be removed, can resign, or can be defeated in an election. Therefore, the power to say when a Ugandan president should leave rests with the voters and other institutions that are provided for in the Constitution. Under normal circumstances, a religious leader who must have access to the president all the time would privately raise such issues with the president. Kakati nkugamba nti gundi nkugamba nti in Africa in the Anglican Church nabo ine bizibu byabwe nabagamba this is gundi munaka esome Museveni okisa nti banadini likewise the power to choose the NRM candidate rests with the NRM delegates conference, no other entity. Others can give advice but not directives. Anybody who wants influence the outcome of an NRM delegates conference must either be a delegate or a candidate. Tozanyisa mutwe. Yesta ya 2011 bali babaguze banadini nga summons bagulangule nga gundi abatambuza niringi ne mwandika kakatabe message from the devil nga wandika speeches ezirajwa banadini n'obukadde butanu zaba isawo ne banadini ngamba balina okwogerera abantu era ebigambo byabogera ebisale ebisinga bibera by'abantu before anybody who says that the president should not come in 2016 is actually missing two important factors. We are under multi-party system which allows different choices. What this means is that you cannot have Museveni alone as a candidate. This would be a problem if we were under single-party system. Under single-party arrangement, the single party in a country can select a candidate, and because no provision for independent candidates goes through unopposed, it goes through unopposed, and therefore no need for presidential elections. The voters elect the MPs only. This is not the case in Uganda. Bobby Wine and Yamulese. Ours is free. Toyenza kugamba omuntu kwe tugenda okuba penalty ayingire mu kasenge alonda abanaji mukuba. We get a competent goalkeeper. That's why emotoka zempaka bayina kulu eyabwe. Ko buli omu. Nenkugamba number 2, number 3. The argument implies that Museveni cannot be defeated. This type of argument is dangerous. How do you expect Museveni's supporters to sacrifice him so that they enable an opposition candidate to win? It also puts those who are peddling the argument as agents of the opposition that the trick is to talk Museveni to resign so that he leaves the power to pave way for their candidate. Bulirwo yogera Museveni tawangulwa. Bana chikamirundi kisiru. Buli musajja akikwana kimwogera. Katimba mugobe. Is it bad to you or to me? It's bad to you. If Museveni cannot be defeated, you are encouraging the NRM supporters to stick to him by no bongo. Why do you take Museveni to resign? If Museveni is defeated in an election, will the sun start setting from the west to the east? Is Uganda going to turn into a desert? Why do you talk sort him? Defeat him.
bafayo kuna dira gana malwozi gaberaga abantu mu kulumironde omuntu ayinza buta anti nkugambye tibojja okuzikiriza omuzikiti mind islamic zogenda okugoberera nenkugamba nti bandirias leaders bwe bajja mu politics bagoberere principles baswala tubaanukula ne tubatunuza bubi nti Dodo yatunuzizza omuwala kandi bagenda omufungula nga talina mpale mutunda n'ekkanisa akabukedde nenkakuba nga kabizeeno Dodo ekkanisa ye omusuubuzi yenna kakatugeze omusajja omusuubuzi w'ente najja mu katale k'ente n'asangamu ente yeggwako tagisala agisala ye musuubuzi nannyiniyo yatayinza kutunda nte yaggwako era mutunuulire bagambwa abayana nti ente simanyi baddira enva ne bazikolamu byamu bibavumagana naye olabyako ente enkazi gye batadde ku loole nga teyakoma kuzaala fe abaluuzi b'ente tutunda ente etakoma kuzaala olwoba nadini babe ku nsonga nga bamanyi kati ekintu ky'emyaka tuyinza kusubira banadini nga bamanyi constitution yali egamba emyaka 75 wetu bye badde okuva mu 95 gw'oli yasirida kyalina PhD atagisomangako. What does the constitution do? Terumwa tebaluma nnume constitution yakiteekamu nti 75 gundi cap bagikyusa 2/3 majority. You go to parliament kola mufune bangirikanise mubayite ono wabakatuliki abayite abasiramu abayite mumubuuze 2/3 majority. Nete mutuwoganira muswala yes muswala nti omusajja yakuba mukazi we lwaki ye yali amanyi bagoya kawunga amusanga afumbye buuki namuga nti oyo akawunga tomanyi kufumba akawunga kabeera kakwafu afumbye obuuki kakati bwojja mu kintu kyotomanyi you tend to make mistakes. What does the country lose if an incumbent president loses an election? Losing elections is very common in a democracy. In Britain, the first female prime minister, Margaret Thatcher, liberated the Falkland Islands from Argentina, liberalized state enterprises, and crushed a Kurumainas rebellion. She was removed by an internal party rebellion. However, this did not undermine her earlier contributions. In Germany, Chancellor Dr. Helmut Kohl led the German unification. However, he was defeated in a subsequent election, which did not undermine his earlier contribution. What about Winston Churchill, who saved Britain from World War II, who was decisively defeated in the subsequent elections? Like the earlier examples, this did not erode his earlier contribution. What is this fear? That when Museveni offers, or is offered as a candidate 2011, the sun will start setting from the west and Uganda will turn into a desert. Nakubandikanga 2010. Yes. Fetubuuza kakati bwe tumulaba abasajja b'embaga abo these ordinary people babuuza at this time twetaaga senga anaatwanjula mwanyinaze nkuleetedde omusajja wange wuuyo senga is important. Batero bagamba tubaleetere ow'ekyabadaaza oba ow'ekyabazaala. Ow'ekyabadaaza kitegeeza agenda kubeera complicated muzibu nnyo kati obanga bo bategeera ab'embaga ne bagamba kakati embaga etuuse wakati nti kati embaga ba parents be balina okubeera mu nsonga zabo era n'obeera hambo nnyo tewali. I have never been disappointed in my life nga bwe nalaba omwana nga omulenzi ng'afukamidde ku buko gye yagenda okuwasa abasigaddewo bakiddanga wali disappointed n'ekidaala omusajja afukamira ng'afukamira ki bakiddangamu n'ekidaala n'ekyo wali disappointed ni mutabani nga agenze ku buko anti kati mbalabira ku zoom nenda nga bafukamizza omwana wange ku buko n'ekidaala kikuba n'ekijjawo emanika omukotabaganda omukotabeera humiliated you was talking about omuntu okakana kabera tasobola afuuse mwana wo kala atulene ku mubiri gwa nazaalawo anti mwana wo kati yate kuwasa mwanyina respect the bakuyi omwana wo tasobola kwekakanya maaso tasobola nange sefukamira ng'ofukamizani bakuba bakyala bongo yimiridde bo tosobola omukotabeera humiliated omukosi mwana wo tate wagenda okubaza wagamba nti agenda bwamikisa twekakanyako yakafumbirwa nnaku ezo baali babirowooza I pulled them go up nakulaba amfukamirira ati nakulaba ningamba ye mukulumira aze kwasa mwanyina
emuko is respected mu Buganda. Omuko tatwala biringanya, omuko ayina byatatwala nga mugenda, omunye tebagutwala. Eno embuzi gye mutwala ya busiru, embuzi bagiyita ya mawumukirano. Buli alaba embuzi yammwe ku pick up ategeera nkima mwenzi, eyo embuzi ya mawumukirano. Embuzi egula omuwala eba ya mubibbo, ate bw'aba mbeerera akabuzi kato kalunaku lumu bakawanyina akalya yekka temuba na munnyo. Kati embuzi ejja etya nove ewammwe mailo 5 nga buli mwatu nulira embuzi ku pick up atege banonye mwezi ng'oswaza mbakuba n'embuzi yammwe tebanyingiza mu kidaala anti nkubuulidde nti jidde ku pick up embuzi yawo muukira neyingira kiro mwali badde mukigula na ku kyalo kitegeeza nti gye tugenda okuwasa tunona mwezi nga wani gw'oswaza bwoti mukirete ku pick up mbakuba ne pick up njoki no amwe Muganda. These are not Baganda. I cannot allow these Katemba people to kill tradition. Omukota gendera kubukona sati ya mikono mimpi. Techiri ya baba jerega. Obote yagende bamunaneka ngataina stocks. Ngane stocks injulifu. Mutesa naganti akasajja katujoze. Abuma yanje nagandi abadokolo tebamanyi kwambala. Yekikola akimanyi. Obote yagira mu short sleeve shirt ngane stocks za bituli. He was going to somebody he does not respect. President Museveni yayambala essaati ey'emikono emimpi nakola card vating ayita abantu abanajja mu Commonwealth. The Commonwealth Secretariat Rangami nakubira simu ngagamba ati ayina kwambala suit. Commonwealth is not for leisure. We are not coming for leisure, my friend. Tetujja mu National Park kulambula. This is not tourism of nadamu nakola advertising. Yes. But diplomats bali tebakimanyi. So ebintu bino tuba tubitunule. Kakati nenkugamba nti ebyo beti babimanyi. Government of National Unity, coalition government, police brutality nebagamba. Mukulu mirundi ajiga tukende kona dala ku nsonga twali wano nga kulwa kuna lwa sabiti wedde. Ku COVID nebagamba nti bano bajinga mujja kubifuna. Ate byange Katonda nyambi Katonda agenze na nyamba ne nyogera ku nsonga za peni ni Katonda nyambi ddala obusiru bwa munembula baku bana Uganda basubira okubaza mu lockdown togisobola bakutta. These fools believe nti Museveni ajja kuddamu apampinga sente tekatugale kasese katugalewa kuba they are fools. Where does government get money? Which part because of finance oyo mufunyeko data bwali neregamu waliwo mufuka tisatisa abalamuzi nako kulipu ya sawezi oyo kendi mukubo oyo ayina obukotikoti oyo ojamuleka time Uganda bali kutya bali baza parliament mu lisesi bajjeko trillion 7 zifulume nga parliament eriyo because they fear to go back. I've been challenging them. Nembaga nti mutulageje ekifaananyi kimu eky'emmotoka ezajja ku National Task Force, the cars which were donated muzitulageyo nga mugikwasa eddwaliro ly'omukyalo. Anti nkubuulira era mulowooza nti mujja sente kuziddamu era mulowooza nti waliwo enzike endala. That's why for me nti nze nkubuulira negamba nti bino si byewuunya. No, because what he was doing, chemugamba abantu abakwatiddwa bamala kufa nimukozesa postmortem, and I have reports nga bali mu meeting nga bagamba nti abasawo tubalagire n'abatali balwadde ba COVID postmortem muteekeko. Mbakube badduke mukiri mu ggwanga muno mbakube badduke mbakuba amaloboozi mugabuli jibulira ng'omusajja atula n'abasawo b'emulago Dr. Wera omutima gugula sente mmeka biki nga batunda abantu, which is important, which is worse. Kakati kankubuuze okumanya abasajja bano bajinga nnyo. Cabinet yatu wait COVID ne bwoga nti otaddewo mandatory testing ayu ogema kwa mwawula ebintu bibiri okugema n'okukebera abayina obakolere ki. Mandatory testing was done in Cuba. Kaso yagamba nti mukebera abantu bonna abayina sirimu n'abatta abala ne beeyagala. Kakati ongema ompeeki kubanga manya onkebera ompeeki
tokkiriza kopi anti ompeeki kubanga buno obulwadde toyina kiwa gyompadde. In fact singa mubadde basajja bagezi olinganga bagezi nga mu ministry ya health mulimu omuntu alina amagezi mwaligambye ekintu kimu tukebera bannayuganda tusanga oyo alina immunity system ye nga nnafu tumadvising what to eat bugenda omukwata immuniye oni oyina obwongo muhirisi. What's the purpose? Tukubuuza, what do you want to achieve? What do you want to achieve? Hey, what do you want to achieve? Kubajjanja. Botu dolinga mwaina akajanja akatwala ne bamutwalirako. Temwina jabate kemere mwaje ba. Wano wetutuse n'abasobalaja n'amalwaliro gajjudde. Tetulina tubateeka. Myezi ene gya Museveni mwaje kola mungi. N'olaba eggwanga musumanyika akati ate tuddidde mulago sirikitire ku gundi. What were you doing all of those 3 months? And what is strange, strange, is this change still with the Kajanja, as she used to do. Why is this man, whom I know, or you want Yampako Bugari Wabalema, and you know Mutumicharo when you go, or Yayogera Mulako? Emmanuel in the moment you know him, Mucharo Moment, Kurangam State House. That one have no quarrel. Babe yambisanga bali badduse. Sente bazibbi tosobola kunjo. Tutinga ne mu meeting. Nkubuuza lwaki ba minister tebalabikako today. Okwekogerereza. Lwaki ba minister bonna basirisi. Mukulumiru. Ba minister bali basirisi. Madam Kadaga. Bali ba minister basirisi bakugamba abali ya sente bazogerere. Bali ku mafamu gabwe bafuwa mika. Abatawa yoma tabali ku mafamu bafuwa mika. Ababbe mmere bali ku mafamu bafuwa mika. Tetujja kubakolera. Human in nature mugende professor tell these people human in nature nti tewali muntu ayagala kumukolera. Bwamala okuliyo enkoko ne bakanyuga amagumba bwamala okubba sente zabwe ne bagula ebizimbe embwezi bakolere. You will not get time. This time you are not going to get dogs. Speaker Kadaga gamba nti kyekiniseka government yabakoze ekintu kimu yabagambye muleete sente zino ze mwakozesaako musoke mumpe balance bahayalinze bodisaza ekiro kyonna okubalirira nze ndi happy manyi kyakola era abasajja gayogedde Museveni atuforces to vomit 8 billion ekulizesa mu kita kyakuzannya gaga that one we must vomit. That one we must vomit. Kakati kankubulire. So kulireke Kadaga gamba nti government esomesa abantu engeri gye basobola okubeerawo n'obulwadde. Anti kyekiri mu nsi nabagamba nti dani okubanga abantu basibisibwa gwe ekyo kigula. Ogambye yes ensi zonna kweziri kati. Era kyobula nti mu Uganda muyina ekizibu. Luli twali tutambulira ku factors scale yavanga mu Europe ne Museveni. Okutya. But media team yabwe yali tekola. Who is a media expert on their team? Never twala yengala zisabwe zisejjembe mbu bali sende mu fetu bakolere. Ni nkubire se mu kuvuma byota ulyangako. We cannot help you when you have taken the money. Tetuli basiru. Twasomanga mu. We are more knowledgeable than you. Teri ajja kubakolera nga muri ku mafamu gamwe mufuwa mikanga sende mwazi kula mu ebizi. They are hiding now bali ndenda na babalete. Baziri. Nabagamba nti nkugamba. Nabaga nti mmwe lwaki kati president tatwala gundi tatwala lwaki ebintu bino abituttemu anti-corruption unit lwaki tabitutte gundi cabinet yatudde n'omukulembeze twetega ku magezi ago goyinza okubawa kiyinza okuddako. In many cases mafias conducted themselves more like baby monkeys. Mafias look at the challenges of the country in terms of monetary benefits and forget the dangers that may arise from calamities. Take the example of HIV/AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to the country, to communities in Uganda, the mafia exploited the plight of the victims of monetary gains. Many bogus organizations purporting to be helping victims were set up, but the funds ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission was not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international conference
on refugees, where almost $1 billion was raised, but not spared by the corrupt mafia. The numbers of refugees were inflated and the money was stolen. In the recent invasion of locusts in East Africa, and despite the destruction and threat the locusts posed to the countries, the mafias in Uganda looked at the invasion as an opportunity to steal money. And like mafia groups operating in other countries, the Ugandan mafias has several unique features that include the following. Mafias have a strong foothold in the government. Number 2, mafias have control over the media, especially print media in Uganda. This gives them an edge over their victims. They use government institutions such as the Aggregate's office, the Auditor General's office, Parliament, and the courts to subdue their victims. The way Python operates when killing is spree. Mafias bombard their victims with negative newspaper articles and deny them an opportunity to defend themselves. Therefore, all of these features were prominent in the fight against locusts. The mafias started with exaggerating the potential damage the locusts posed to the country, using photographs from foreign countries in order to scare the population. Secondly, they split the campaign into 2 major goons. Kakati olaba bo bagamba era bwe balaba gundi bwe balaba enzige balowooza wano nali mbatekera ne mbaga nti China akabuka tejja kalabamu ne nkugamba nti mafias in Uganda will take advantage of every calamity to enrich themselves. So coronavirus outbreak as an opportunity to steal money. When President Museveni introduced tough measures, the mafias were not threatened. Borders remained open as well as the Entebbe International Airport. The president allowed the people to enter the country on condition that they would be quarantined for 14 days, but he paid for the cost of accommodation and feeding during this period. This became attractive to the mafia gang, who knew they would influence the authorities to take travelers into their hotels. The mafias looked at isolation quarantine as a source of income, and their simple calculation was $1,400 for every traveler in just 14 days. Secondly, they used their influence and their wide network to get relatives and friends out of isolation centers, more like the cannibals at my village who fed on Mourinho's body and developed the deadly Luyiro. The mafias underestimated the virus. They didn't know that by allowing their relatives to violate quarantine, they were taking the coronavirus into their homes. This was not the usual case from which they used to steal billions of money the way they did during the locust invasion. They were inviting death to their homes and into the country. On the other hand, more like the baby monkeys, I referred to earlier, junior immigration officials at the airport allowed travelers to enter the country at a fee, forgetting they were also putting the lives of the families at risk. By the time the president moved in to close the borders, a lot of damage had been done, and the Ugandans will pay a heavy price for it. Tonzanyisa mutwe mwakizanyiramu nga muziyita enzege obubbi bubaako we bukoma. Nabaga nti ku kyalo kyewaffe waliko omukazi nga bamuyita Mulinywa bw'okasoma. Mulinywa yali alwadde oluyiro. Mulinywa nga mukadde yafa wa myaka nga 9. N'agamba nti mulitegeerera abasezi bakuno abandidde buli alirya ku nnyama yange. Mulinywa bwe bamuziika abasezi baamulya, naye buli musezi eyalya ku Mulinywa yalwala oluyiro nga kapa ng'omugenzi yali. Kakati bano babba nga baziyita enzige. Maya baffe anzaala amagulu gamuliga kamaya maya bange ejjogo abasajja bajoza ensi eno ne babba wano ne covid bamubiramu mu kusooka kati bitabuse. Waliwo omusajja Katonda yamuwanga nga agenda bwayigga, Katonda namuteerako engabi ng'omusajja Allah wankola nakukola kinze okumpa akagabi namuteerako embogo
era toyina kumpadde era kabayi nempa embogo ezitowa ki Katonda naga nti kankutereka enjovu yasooka nakusaba naddala naga mukama esaala ziyingidde kino kyompadde si kyako n'agibeba yamwabiza mu kkubo nga yeetisse enjovu butamatira waliwo ne covid bagenda okwabya school fees ffe mu baganda enkoko ebba amagi gayo tugitema 10 ne mubba sente za school fees abaana ne batasoma ne mubba amata g'abaana abalwadde n'abayonsa ne mugabba tewalina paint n'emu tewalina kantu nakamu omwana yayogera nti amata tegaliiyo akulu namukwata mu kkomera ali kitali akulu nkwatangako nenkulagako teri debate yanakwezi okujjako nga nze ndi mukya 3 days ngawedde sente zo ndikudisa bwe batusibye empaka ennaku 3 nezigwako ngoneregedde sente zo nga nzikudisa omusajja yampadde bayibuli mukwano gwange aliranda neyampeereza bayibuli kakati bayibuli nkubira busajja babuuza baana bayibuli eno nti eri gyevuddeyo walungi mukwano gwo nti naye ebyo bya bayibuli tobitubuuza si byaffe kakati waliwo ekibinja ky'abakyala bansabira balokole bansabira buli lunaku kakati nemukubira esimu kyamaani waabwe maama bambadde bayibuli naye njikole ki balimba buuza naga nti anaabo si babi bwe baba bakuuma nabo Katonda yabakuteekako nekubamunda bakolera esaala z'abalokole nabali bakolera wamu kakati naŋŋamba fukamira wansi osabe Katonda kyoba bayibuli eno gwe wagiweereza wembikkula ndabe w'obubaka bwo kati nakasomera ennaku 4 zisigadde 5 mbikkulewo ndabe message erimu laba omukazi oli si pasita siki naye nti bwebanga oliago yaloota emirundi 3 timirundi muwe bayibuli najikuweereza we bayibuli ngenda kufa bayibuli zibeera mukomera bayibuli ngenda kumukatuli kyabeera ne bayibuli ngatokeza mbya bayibuli naye nze kambabuulire the moment kwolabanga ntadde ekintu ku lupapula it happens nga togera ku nsonga nenkugamba twali wano nabakubira kano nembagamba nti Museveni tebagenda kumuganya kukola ki kwogerera ku mikutu yes kubanga ono tango odoyi amaze okukulaga nti police efigitinga no if this person there's no caution about a disease we cannot, this is not a crime that you are first offender it's not COVID-19 there is no negotiations. You don't negotiate. Anybody who violated COVID-19, we would be clear everybody. We are now, instead of having a quarantine, an emergency, arising out of power of parliament, the colonialists were safe, but we take a Rosalia Ichiwad. What we take a Murabing again, Karunga Zibuzi. Baleeta abagunde abazungu mu 1970 baleeta etteeka eriwera okukaza ebyennyanja kuba baali tebamanyi kiki kye muteekamu omanyi nti kati likola ku myalo etteeka ly'ebyennyanja likola ku myalo engege ezo toyinza kuzikalirira kuba baagala otunda eddondolo mu byuma oyo nno ali ku nnyanja naye damage gyakoze mu 7 twagala oyo ali ku nnyanja agenda ayogerere mu bavubi mu task force eya president Museveni omusajja oyo atikomeza abantu ku nnyanja nga mu Uganda mukka mwemuli empuuta etakolebwamu nnuuni naye tetwagala omulenzi oyo atunde alemesezza ennyanja Lake Victoria Bank ennyanja zisibwa they are using this nti ennyanja kati babadde bakubya abantu tetwagala kufuka kiso kya mbuzi mukulu mirundi engoye amasuuti tetujja kwambala amasuuti gamwe ganaliteero gano gava mu Italy getujja okwambala nze bwe nyambala olugwe esuuti embi njiwa olutiko make standards naiti lutekola ngoye waliwo n'ekirala ekyabafere nnyo omuvubuka ali mu Uganda Revenue Authority bamuwandikira mbu tulina bintu kime Kenya n'abaga nti ate mmwe abakola ebbaluwa teyafulumako mu mawulire omuvubuka oyo ali mu Uganda Revenue Authority n'abaga nsiwa ababbi mumanyi yaliyo kayibola nebagala n'omutta n'adduka namulabako nga alina bukya y'ennyama oyo omuvubuka oyo ali mu lugendereza walabyeko nga bamuwandikako nti he's a
first 100 days in office si waabwe ono omukyala president gwe yali alonze nti avudde gwe yajja mu city council oyo omukyala Sarakanyike omanyi nti bamusuula ebigezo yali abikola nani Sarakanyike bamusekerere bagambe Museveni nti olaba yakujja ewalukwago president amuwa bwa minister wali buddeko nga bamwogerako. Have you seen a single sentence about this woman? Empapula z'amawulire ku TV ku radio kwali yalayiziddwa ne yabadde mu Parliament yakola singa yabadde waawo naye byempapula zino ate ngenda kutandika campaign olupapula olukuba ebyobusiru nkya tetulugula bafollowers bange mbalina business z'abantu kasolo ebyobusiru enkya temugula bwe ebyobusiru enkya temugula kasolo kuba bwerusiru kati kaduse kali ku Trump kakubye nenkajja ku kanisa kakubye nenkajja ku Dodo mukomero ninga tunatera okumaliriza kale katwala kantini twali wano kunako olwokula n'obala ekibalo era nenkwebaza nnyo ekibalo kiwabala kyonna kiwabala kyatuukira bulungi ng'ogamba nti madamu Kadaga asigale ku kifo kyeyawangudde mukulu Mike Mukula asigale mu Eastern nonako olwali tulaba nti ebyava mu kulonda bifuuse ensonga obutakkanya buvaawa andi kakati where you see ne batuka n'okubanga beteekamu n'essente ebyokulonda nkubuulira namuganza langame nanga ndi control Madam Passes taken a long time namuddukako zikasandigera nti bamafia bakuyingiridde nga ntema kasi samula bakuyo sulamba yanga ante tunda bakuyo toli mafia ngante mafia chembagalamu ne mugulu ndi mala kulingiza oba mwe bali ne malaika zinakukkiriza nenda bango ngante mafia namuganza yangamba nti mafia yankubye nangamaza abakuba namuganza bali bataka abamukuba bali bataka tebakolera Kadaga bagenza asuze ettaka bebakubye Passes namuganza era ministry eyo mutiddemu president yalemenga kulonda minister wa ttaka namumentioninga amumentioninga ng'amaze okuyisibwamu nti baminister bayisiddwamu ne parliament bagigula n'otayita munnanta babamuletera obuzibu nga balowooza nti waliwo amukuba kuba bo beekweka tobalaba kandi namuganza yange nti kuba minisita bonna eyamuwagidde yabaddemu omu ono namuganza ow'omu Kampala namugwanya nti abala tebamuwagidde nabo baguzi battaka kakati eye egonde Kadaga naye aŋŋamba naye bamafia bamukubya nti it is reflected nti results tebaali zibalaze zikyayisa omuntu nti Kadaga bw'olaba ebugisu muloni gyabeera yamukubye muloni gwe mukazi gwe muloni obujinga bwo bwe bwakugobya nono kitutu bwe bugenda omugobya omukazi oyo yatuma omuntu ne mugamba nti aleme kwekwasa Kadaga abo abaana bamwenda babba 54 billion kuyisimba ddamu ne bagenda ba president babufukamirira nga yono omuloni apututudala ozanti Kadaga yamukuba era njika mu parliament madamu Kadaga yavona agamba nti twagala 24 billions ezali zibiddwa n'omusobyo oyo omukazi bamusunda bodda kati mulondera ki oyo talina magezi oyo muloni talina magezi because bw'okibanga apututude olowooza nti Kadaga nga banno bali abaana be bakuba banno ono kitutu tadduse kitutu bamuyise ku sande kwemini pasha yaganye okugendayo neyekweka president yamugamba bwe yabatuuseku mugundi nga bamugoberera bati kuba yabalimba nti meeting ya mugundi nadduka kati bamusimbyeko bagabimusimbako muntu gwe mukozi gwe wumula tewategeera byakukola bwaseka bano babasekera ate baseka ne basekera ddala abo abakazi baseka ne basekera ddala this is a problem. This is a mafia gang. Hitler could not be appeased. Gwe ani akuwadde omulimu Museveni before you see Museveni eyampa omulimu munkube naye sikkiriza. You cannot use me. Okutusanga president kakati muloni yafunyemu ki kakati nkugamba za Kadaga zereeta obukyayi mu ggwanga mwali zikwesi kuba alina gy'ataafunye alina gy'akoze eki alina gy'akoze eki n'ategeera nti abaawo tebanjagala. Gaddafi yagamba ne batuka n'okugamba nti akalulu kabbiddwa mu kibiina kya NRM. Gaddafi yakugamba ekya SEC nti bannange saagala kuteekawo kulonda bwe mpangula ne 60% netegeera nti ana teganjagala ngateekewo am a human being ng'omukulembeze olina gaaga anti reconcile kakati president must reconcile his party atule na bano bonna beetaagibwa kuba n'oyo gundi
yeetagisa kubaga kati nono reconciliation yesana mu kibiina nti committee headed by Kigongo ne Rugunda who are respected bayite bakayigula bayite batugundi baani kuba tebanna bakugwe balwanyisa a party to come back. That's why nti fe mu Uganda tuina kituguza we fought among ourselves nti olunaku lwa NRM lwe yanunula ate mu West Nile lubanyiza kibula Museveni tabona bulu mu West Nile yagoba Amini tabaddizanga Amini mulala so tukibala nabagamba nti singa Museveni avaako bubi yurubibye ekonini western Uganda power egenzi power abantu abadde ne power for long time tukita gradual socialization bano bonna balwanira power ndi tujja kufuga nga abalanga muba bwaki abatalina mpisa mufuga abalala omukazi ayagala obufumba afukabira abalamu be bonna naali mu kibaya naye buli akozeeko nammwe agenda abawanda luluso ani akoze mu state house atabawanda luluso buli mwali ku muzeeyi naye mwesi abakyawa buli mwali badde kakati mukozesa baana bamwe waliwo ekiseera wekituuka ng'omukazi omusajja atule waka n'agamba nti baganda bange tebajja kujja wano kubanga bajja wano omukazi n'abatulugunya mwalyanjiseka tekozesa baana bamwe kuba buli gwe mukozesa yenna aboogerako bubi obukyayi bumuyina buyitirivu nyo waliyo wa allies buli atule waka live mirundi was the courage nzimba buli and your faces but beetaaga I don't expect that we shall sisine kimbakaza mu future finga tetubaga twawasizaamu n'abakyalo gamotenta tetubakyalo this is wrong mafia teri tribalistic yekuba buli wamu bakuba omusajja tuhayo musajja mukiga ne bamujja muleya naye nga chairman wa mafia fellowship eyababbi eri mu government mukiga ebyo tebibakwatako yakuba bukubi era bagambye tekati kyetulina okukola tugende bagenze wamwende ekiro bamufukamirire abawandiikire good articles about Lutwama Muleya bwe bamukoleko omukwano babbe naye ne baga tulina waliwo omukwano gwe bamuyita Mugisha amanyi bugembe pastor ajja muyita tukolagane banoonya kubba ssente Muleya okulumira nga tumaliriza kakati abo tebali tribalistic as long as you play ball with them bo babbi ba ssente bakuba ennyumba eno bw'ositaatinga gundi omunubbi mulembe gwa Amini teyattanga wagira Amini. This is why in the political science if you pose a question was it Nubian or Islam okitegeera ono ham by now ekyo ekisawe kyali kibadde kiwedde nga ye celebration ya Museveni y'emyaka 4 abamukuba baki president gives him all the support abamukuba baki ne bakyamukuba kakati badidde waliwo oyo omuto namuli coding ayine sawes kubanga you people what you don't know hamu tanabagambako ntayina sente hamu yekizuula nga bamubbe billion 10 mu bank n'aleeta ba external auditors n'abagamba account zezimu nammwe muleeta abamu tukole reconciliation oba temwanziba babifuula byabufuzi kuddukira mu baloya babyabufuzi ne bakuba ne mawulire mutalina sente kakati waliwo akawaayiro ke babadde babbiramu ennyo bakabbiramu National Security Fund bw'owaabira banka oyina okuteekayo 30% ku z'obabanja hamu n'abagamba this applies to poor man nti bagamba ojja tuwaabira tukusinge naye nga abaloya tetulina kyetukuggyako nti sente nziyina sente ziri mu banka yammwe musobola n'okwesasulako naye sikyaddamu ku bankingayo 2 nze kooti njiraga ndi mugagga sente nzirina why do I deposit 30 billion nzirina naye sijja kuziba kumene nga tumaliriza kakati bano kyebakola bano kyebakoze batiisa balamuzi nina kulipu yasa nayinjo giteeka mu nnimi zonna n'olubikya oyo omuvubuka ajja okutema obutemi bwono tajja kubeerawo kamba kubira abantu bano ate basobola kunzita ne battayo omuntu ne baddeyo omulambo gwe ne baguteeka mu jeneza nga sina musiraamu ne guyingira ekibuga tewali asigala wano abantu abo bakyayibwa tewali asigala wano ate helikopita temuyingira muntu 10 gazi bali kufa mu be 10 bwe bali aliwo omusajja omukuba minisita gundi Interpol beyagala bagenze okuba ekifaananyi ng'asula mu gundi wagula yo swimming pool yasula mu ndaki kati obwo obulamu bwaki mukulu kwago obulamu bwaki ngatumaliza mudakiika nti what these people have to do let them sleep over this arrogance obujozi babwebake to support Museveni
investing in Bobby Wine will not pay. Bobby Wine naye alina abamufuga. When have you realized that Bobby Wine is important? Ekikulu kye balina mukomye okubba. Government erina ssente ggwanika kkalu. Naye tuyinza nakubba n'obba ssente n'obba ppira w'omulumbe n'obba ssente ez'abaana okudda mu ssomero ne batasoma. How? Nobody will sympathize with you. Tuyinza kuleeta bya COVID abantu bakola. By the time twalibadde tuyina amalwaliro agali equipped, what happened? Eddwaliro ly'okumukaaga lye baali bagenda okuzimba. Government ne garanti omukazi tumusasula. Up to today waliwo ki? Why you people in the midst of health, why don't you respect your heads and design? Omanye omutami amaze okwefukira tava mu ntebe. Otegerera omuntu mubala nti atamidde yeefukidde yeetasituka. Anti bajja mulaba empale ng'etobye. Bw'olaba amaze okwefukira ng'ali muto itakomawo mu kirabo alinnya mmotoka ye. Kakati abali mu ministry abali mu bintu bino is not to jump on Bobby Wine temumusobola. You are riding a tiger. Bobby Wine yafuka tiger. Yes, naye ajja kuba waayo ajja kutegekeseera agambe gavumenti ekyali yammwe mukomye obujozi mukomye okubba mutungeko ze mwavubye. Omuganda gatungako ze waavubye engege mutungeko ze mwavubye ennyanja etabuse ze mubbye zibamala emyaka 35 invest it mugende muliyo estate. Yes. Program omukulembeze w'enkya n'omukunavu Tamale Mirundi bati watanyiza ensonga ezennyini bitibadde binnyo bitibadde tulina obaolya okubaganyako ebirowoozo ng'ate bitambudde mu ggwanga lyattu Uganda n'ensonga okutwaliza wabula olwabufunda bw'obudde bwe bityo ebikumekereza tugendako nga tugiddemu ku lunaku olwa Sunday kuva ddala ku ssaawa zibeera 3 mpaka ssaawa 5 nkwagaliza olunaku olulungi weraba.